SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Wabanga walabe kutaatawo? Tata yena mulabi. Kati muli owulira otya? Kati mpulira bulungi. Ne tata ne mulaba abasenga n'embalaba. Lwakuba nti olulimi. Embozi teyagudde yadde panado kozige makerenda. Teyagudde yadde makerenda. Yadde kapiso. Olulimi tokwasa. Olulimi nga ne bambuza olutolo oluwulira. Ne mbagamba nduwulira kuba siri kiggala. Ng'ogyeko erinnya lya Puuli wajjeeyo ki ekirala kuba temanyi bwe bugenda mu kika bagamba nti omwana waffe ne basanyuka n'okolawo emikolo ne bagamba poloti yiiyo oba ettaka liiyo ennyumba yiiyo ne bakuwaayo. Bambi bampadde akalo kye basobodde omuntu kyalina kyagaba tosobola gaba ky'otalina. Bampadde akalo twavuddeyo tukalidde n'obutiko ng'omwana ayingidde mu kika omuntu kyalina kyagaba kye basobodde. Takutuseko live ku Hockey Ground Serukoko live worship concert jakutusinze obwengula bubikuke ngabolekeddwako n'abasinza abalala ab'amaanyi bangi nga 3 omwezi guno ogw'E11 2023 okuyingira emitwalo 2 mitwalo 5 ba VIP nga y'emmeze y'abantu 8 yakakadde kamu. Tiketi gyefunira okuva ku Worship House Nasana, Family Life Church, Spirit FM oba ku mutimbagano ku www.quicket.com. Bituswako. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Ku kitundu kyaffe awo mu kibiina kyaffe muno mu Lugambo ye muno ddala tulinayo awo mukwano gwange yetuludde mu Lugambo maama Shiba oyo aluluddemu myaka nga 10 ate tebabimutuuzangamu baana nga ageya nange tulaba nti ngeya abawoga waggulu w'omugeyi wabawo asinga nokkiriza kati maama Shiba akusinga wakkiriza taliiko nti ono munne oba memba abatufollowinga tubaagala nnyo era tubalamusizza akamakya ga leero. Anyway, tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero amakya ga leero nti box eno waliwo abaagituweereza nga SB4 ne batusima emirimu gye tukola. So nakwalero nziza okubanjulira kirabo kino eno award twasiimibwa eri bannaffe aba men in black private security olw'emirimu gye tukola ffe nga SB4 Media. Era batugambye nti appreciation award presented to Rogers Sebunya SB4 Media. Kitegeera ne bagamba any appreciation for your outstanding service to the Ugandan community. Thank you for everything. Batusiimye agamba batubazizza emirimu gye tukola. Kampuni eno bagita Men in Black Private Security bakola bwa security. So gwe nawe nanga oli eyo manya ku kampuni eno tukoze birungi bingi. Omukulu ono twamukolera ekirungi naye yagaano Tuggussa ye kennyini Katongole.
wagaana Katongole Wange twakukolera ekirungi ne wagaana okukigusa gwe kennyini nawe nokkiriza nenzikiriza nabye newakana amato yaziza nnyo Men in Black so gwe nawe nafaani waffe ng'oli eyo twebalize ku kampuni eno yasima emirimu gye tukola tweyanziza nnyo muna tusiima nga tukyali balamu naffe tuddemu ku maanyi naye munnange obeera awo teri akusiima tuddamu ku maanyi ebyaddala enawaadi tebambaza nawe tunominatinga bo babaddeyo ne bagamba katusiime SB4 Media. So programu ya leero tulese Katongole. Katongole ono mwadde mwebuuza Katongole yabulirawa. Kannange. Mwadde mwebuuza Katongole yabulirawa. Katongole wuno gyali. Nakoma okukyayira Kongole mulwadde wali ku kitanda. Wawona bulungi. Nawona kirwadde nga kimbala embiriizo oba kyabala mmeka saamanya. Olinamu mmeka olowooza? Saamanya kyoze kyabala. Naye nga gwolinamu mmeka? Simanyi. Sooka obuuza ku bantu abatulaba. Batulaba mwenna abali ku SB4 Media mwasuze mutya mwasibye mutya nze nasuze nga neebase kansubire nti muli bulungi. Gigenda gitya gye mutuusaako ebigere engalo ekiwato ebisambi gyonna. Kitegedde. Twakoma Katongole ali mbadde ndi mukulangira wa. Twakwatagana naawe. Ne tukwatagana n'otubuulira ekizibu kyo. Wali onoonya taata kuva buto nga tomulabanga. Ne tumunonya ne tumufuna. N'omanya gy'ali naye tetugendangayo kumulaba. Obuzibu bwali ku taata. Taata yennyini yali ye tayagala kukulaba atya. Kubanga twayogeranga nakugamba guno omwezi ogwo ne guggwako nakugamba guli kati yatuukanga essimu n'azigirako ddala zonna ne zivaako ate eyo oli taata omuto taata omuto bonna ne ntukanga sikyalina masimu ne neesitula ne ŋŋenda wiiki eno ewedde nabaddeyo nesitula nengenda nembasangayo bataata naye nga taata ye era abeera Kasese ng'essimu era ye yagaana okuzikwata naye ne baŋŋamba yeze embeera ze mbw alinayo n'abaana abalala 3 bawala naye tamanyi nabo gye bali naye nga mu bufunze bo bataata abalala ekika wakiraba we bakuziika ekika nakiraba we banziika kati watuukirawo ddala natuukirawo ddala wasangayo baani ali nasangayo taata omuto ne jjajja omukyala basanyuka okulaba baŋŋamba tusanyuse naye nga tebasese kati awo saamanya oba basanyuka oba bali tebaze nali njagala bagali tusanyusa okulaba balyoke baseke tigire nti basanyuse we bakulaba bagambira ddala bakakasa nti oli mwana waabwe bakakasa nti ndi mwana waabwe kubanga ne taata bamala ne bamukubira enkeera n'amala najja n'omulaba naye nga ye yali teyabagambako okuva dda nadda nga tabagamba nti oba yayendayo akaana kati wabula bakitegeerera ku SB4 Media nga tumaze kunoonya ne bamugamba bulijjo olinayo omwana n'agamba yeye so taatawo wamulabako namulaba kale lwaki watuleka okugenda okulaba ku taata muzeeyi nange nali sina bwe tuyinza kugenda nga naye yali takwata masimu nensooka nengenda nga nze tujja kugenda tumukyalireko so wafuna we bakuziika nafunawo naye ku luli ku luli nali sinafuna kati ye mama wamugamba nti wamulaba taata oba tunabamugamba mama takwasika ate baawe yaffe ennaku eziri ogw'omunaana kati abeera mu kunywa bunywi baawe oba taatawo baawe anti owange namulabye kati oli bba wa maama oli yali bba wa maama yafa n'omuzimu twaleka bagusibye mukomera ndowooza kuba bagamba atagusibye ate gudda ne gumukozesa ate wuyo amulekedde abaana abato ate atobe ne bali ate n'olubuto lwa muzimu twaleka nagwo bagusibye bagusiba bati simanyi we bakikola
Anyway, wabanga walabe ku taata wo? Taata ye namulabi. Kati muli owulira otya? Kati mpulira bulungi naye taata ne mulaba abasenga ne mbalaba. Lwakuba nti olulimi emboozi teyagudde yadde panado kozi ge makerenda. Teyagudde yadde amakerenda. Yadde kapiso. Olulimi tokwasa. Olulimi nga ne bambuza olutolo oluwulira. Ne mbagamba nduwulira kuba siri kiggala. Bo ne banyumya. Ne banyumya nange ne nyumya Oluganda. Nga tamanyi Luganda bo? Baluwulira. Naye okuddamu okubyogera bwe buzibu. Naye ate ye taata alumanyi Oluganda bulungi nnyo. Wewatudde ne taata we yagambye atya kyekyo kyatuukawo? Wewatudde ne taata we yagambye? Ye yeekwasizza mbuno yali tayagala ŋŋendeyo, mbuno mu kika mulimu abatayagaliza. Ng'era omusajja yenna atya obuvunaanyizibwa bw'ayogera. Mwafunyeko moment ne mutuulako babiri gwe naye? Twafunamu akaseera ne tunyumyamu. Twafunamu akaseera ne tunyumyamu naye katono. So nakubuulira omanyi bataata basinga batya obuvunaanyizibwa tanga Uganda. Naye natafaayo yadde okumanya nti omwana wange ali kuki oba ali kuki. Ebyo taata si byafaako ennyo. Njogerera mu kamera sijja muwaayira kubanga ne we nakomawo era nze namala okuddamu ng'ayisawo ennaku 2 mukubire nti natuuka. Obuvunaanyizibwa bwe si bwe buli awo obungi. Ye yali mu mbeera ki? Waliwo okubanga n'omuntu ate mwamubula? Baganda be baŋŋamba mbuno musuubuza akola ssente afuna naye nabo bennyini tebamanyi wa waabeera tabalagaawo n'ennamba zitayagala zibawa ne baŋŋamba yeze embeera ze. Ekyo kati nenkimanya. No gwe wamulaba bw'ati ye yali mu mbeera ki? Embeera teyali mbi. Teyali mbi? Yajja yeevuga? Yajja bamuvuga mu taxi. Naye ng'omulaba nti embeera yesinga. Anyway, kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga katongole gwe tuleese olunaku olwaleero gye buvuddeko tuzze nga tumuleeta ebiseera bingi naye amala natwatulira ekizibu kye. Kozi wali kuva buto nga tomulabanga? Nali simulabangako nga simuwuliza nako nga simumanyi era naye nga tamumanyi. Ndowooza owulira Katonda ebintu byakola okuyita ku SB4 Media nti yajja twaswana tumukyazanga fika tumanyi na bizibu bambi tumanyi kizibu kye nabeera open n'atubuulira agamba nti ye kuva buto talabangako ku kitaawe era ndowooza Katonda onoonoza mumumanyi ye n'agamba nti kuva mu buto talabangako ku kitaawe so ne tukola kyonna ekisoboka ne tumunoonyako tugendako ewa maama mama ne tulyayo ffene nalekayo obubizi bwakula. Obubizi bulabika bwakula. Sibutumira ntumira bato bange busitera butumira sibumubuuza nti bwo buli butya. Buli tugendako ewa maama ne tulyayo ku ffene ne tunyumyamu so ne tutandika omunyigi gw'okunoonya taata ne tumufuna naye mu kumufuna ng'ali Kaseese famire y'abanna eri 40 kuba twafuna famire ne taata famire yali 40 nga taata ali Kaseese tutegekako programu z'okugendayo tuba meeting naye nga zonna zigwa butaka nga taata yennyini tumukubidde Katongole ate agamba simu ya taata teriiko kwegamba twasazamu programu za mirundi nga3 naye ky'omukisa omulungi ye yeesitudde nga ye n'agendayo n'amitinga famire ne neyita taata Katongole n'alaba ekika kye taata we n'amulaba. Gwanyama ogera kwa tiraki. Sebolaba. Zeka kunyenyele ku bizibu byange. Natunde ettaka lya maama. Abenganda bonna bankyawanga manyi ngenda bweru. Nene banziba. Watamanyi wali Uganda waliwo emirimu. Watamanyi watumo job agencies natete. Bagaba emirimu. Sobola funa wa mulimu. Kugambe bagala abatasoma ayasoma emirimu bagikuwa. Kata nango ogenda kuntu. Jakutwala kati. Ngeze. Uganda. Tumo job agencies
Agency Limited beba kabaka ina banamba emu kufulira bana Uganda emirimu wamuna mu abagala abakozi basange bakampala na tete ku Makai Road tutende ya bintu okumunya ebisingawo tukumye ku noti 773 7 tinana mukaga 17 ne ku noti 757 ana mu 2 11 noti mukaga. So omuntu wa kubuuza nti SB4 bakuchaza obafunyemu ki era ekika kyo kyawedde kuba natuukayo kiro sawanga 3 akuba nti jjajja baali nga bamumanyi okwo ku kitundu n'enkonkona abeeno nze Katongole Andrew ne bagamba twakulabako ku SB4 nga bamanyi ne SB4 tekyankaluubiriza. So kwegamba nti kuva mu buto bwe sanyu wazemu n'olifuna sanyu nazemu kulifuna bufunyi naye luli lyalinga teririiwo kati nno abasinga obungi beekwasa kale basi kwekwasa simanyi babituufu omuntu nga tamanyi kika kye abeera ku nsi nga ne waakola afaanagalaala agamba n'emikisa ginyina batagirina kati katukusabire katusuubire nti wavuddeyo oyoddeyo emikisa gye navuddeyo njiyodde gye navuddeyo njiyodde anasobire nti enkola ye ey'emirimu ejja kuba ekyuka egenda kubeetereramu ejja kuba ekyuka anti kubanga ne taata yaŋŋamba embuno yagendako ku baganga ne bamugamba nawe tojja tereera amaziga g'omwana gakyakabirira tojjafuna emirembe ng'omaze kumulaba kati nawe yakikugambye wali omukabirira kirabika nti bagamba kaaba mpola ng'oli mu kisenge kyo ye omukyala ali ati omukyala yagenda dda kwoza sowaani z'Abawalabu alejjukira engeri gye yali omumpi nga n'ekiwamba abaana nga kizze mu kitundu nemuga asooka odduke yagenda mu Bwakadamba yagenda kwoza sowaani z'Abawalabu tebabyogera mbu kati oli muwuulu kati nkyali eri ewaffe mu ssaza ly'Essingo sinagenda eri kubayita ababiri sokoleki yagenda mu bubi yagenda mu bulungi yagenda mu bulungi mwateesa twateesa ne mwagenda oyoze sowaani ani yaleeta ekiteeso ekiteeso oba nze oba yes nakireeta ye nakigula wamugamba namugamba sooka ogende nawe okuba ekyeyo nga banno ate nga n'emikwano gye gyagenda nakkiriza amazeyo ebbanga ki myezi kati nga3 taginnawera njawera so ali eyo yeeyagala akola yeeyagala olwo omwana abaana oyo ye tayina oyo ye tayina abadde ku family planning nze ayina balagenda kubuuza nti kati abaana yabalekera oyo ye tayina kati kagenze eyo mugenda bafuna kagenze eyo mugenda kubafuna abaki abaana abaana nze nina mu kyalo ye tagenda kuwaayo omwana ye naye ajja kuzaala kuba mbadde nina 3 Musika Lubuga n'Omusumisi bambadde nkyayina abaana bo batutte okulaba obujjajja n'abaana nasose genda nga nze kuba nje nandi ngenda nga simanyi nga toyinza kusitula famire yonna nze nenvaayo nga nfunye n'empaako nzaapuuli kati nze ajaapuuli kuba mbadde siwulirangayo mu Batoolo na Musiraamu siwulirangayo nti ono ajaamu oti onowulirayo nti nno Akiiki Muhammadi oba Apuuli Kamada teri basiraamu tuli bakatuliki nnyo musiraamu abadde ate lyaji lyavuddewo anti maama yanzaalira Saudi nange nga agenza okukola Obwakadamba tinavaayo ndi aji maama yakubako ekyeyo we yagamba Maraga byeteebeka teyakugamba byensanga byenjogera kati bonna okyetekako nti yakuzaalira Saudi nga agenza okukola Obwakadamba
kati wavuddeyo nga gwa ajani aja Apuli. Apuli bakuwadde bagwe wali ewadde Be bali mpadde. Apuli ng'ekika. Litegeeza ki? Simanyi. Negwe mudiwulira. Litegeeza ki? Simanyi. Kuba nange baali nnondedde bulondezi. Kubanga be waabwe kye nalabye. Omuntu wajja nga tannakola ki nga tannabuuza. Asooka kubuuza mpaako. Kati ebiringa eno ewaffe mu Buganda wenjja nembuuza sibetannosebe asooka nakubuuza empaako oba nomugamba amooti naye nagamba ye alyo nalyoka akubuuza. Kati gwe bakubuuza ssaawa zino empaako ngamba Apuli. Naye kati naabye ngenda genda wa baŋŋambye kati olutoolo ngena okuddayo nga nduyize kati ngenda genda mu baana abayiwa ab'amasimu Oluganda nange basooke baluyiwe ntekemu bakirenge memory. Buli kimu bakijjeko utekeko olutoolo ntekeko ebyeri ewaffe. Ng'ogyeko erinnya lya Apuli wajjeeyo ki ekirala kuba simanyi we bugenda mu kika bagamba nti omwana waffe ne basanyuka n'okolawo emikolo ne bagamba poloti yiiyo ettaka liiyo ennyumba yiiyo ne bakuwaayo. Bambi bampadde akalo kye basobodde omuntu kyalina kyagaba tosobola gaba kyotalina. Bampadde akalo bampadde akalo twavuddeyo tukalidde n'obutiko ng'omwana ayingidde mu kika omuntu kyalina kyagaba kye basobodde. Omuntu kyalina kyagaba bakuwadde kalo na butiko na butiko bawadde ebiwooma. So gwe omukolo gwe bakoze nga bakufunye mu kiki? Gwe omukolo gwe basobodde. Anyway, nga tuvuddeko eyo yo omukyala mwogerezeganya. Omukyala ali ku kyeyo? Ye twogerezeganya buli lunaku. Wakubirako ng'agamba ati? Abeereyo olumu nagamba leero emirimu ginvuze sipiidi konze kola. Ne mugumyagumya. Ekitegeeza emirimu gyeyo gimuteeka mu mmotoka? Ne gimuvuga sipiidi ndoza tebalina sipiidi gavana gimuvuga sipiidi. Naye nga ye embeera agamba embeera yo eri embeera ngamba mbu yagejja era beegumyagumya we batyo. Tomumiisinga? Nsi nnyo. Lwaki? Anti omuntu gw'omanyidde wagenda omumiisingamu? Nze si bwembeera sitijjatijja ebyo. Oba wafuna dde omulala? Omulala mbadde sinnaba. Naye nga osuubira okumufuna? Nange neeremereddwa kasanke kanneme kumaanya ate ndagirize ssekoko obutiko obukonye mbw ate tuseeko bijanjaalo nange neeremereddwa. Ng'omusajja osobola okweremererwa? Naye nga gye emirimu gyo gitambula situta ekiso kyawusiiga? Bakyala mbasiiga. N'omukyala yandekera ekibiina kyaffe eky'olugambo kimu nno mu lugambo ye muno ddala nakyo tulukola. Kati okikwasaganya oti? Anti ye yali dayirekita nga nze ndi chairman ku mizigo awo wonna ate nga yaleka ng'akutte ku bakyala bangi ku mizigo wonna bageya yakindekera. Kati otambuza? Tugeya bambi. Olwo bano balirwana abo bategeera nti agenze bolooza tebakugeya? Eri kukyo okugeya wali eri we tubeera ewaffe eggangu musaanisite kuli kompalusale kukkirizibwa. Olanga onooyingira mu kibiina ekyaffe ebisooka ebikwetaagisa osooka kugeya waaba mukyala oteeka okuba nga naawe kennyini osobola okugeya bbaawo maama wo baana bo taatawo naawe kennyini kati netugamba olaba gwe kennyini ogeyezza ababo ojja kusobola onookwata ku balala. Ennaku zino ani asinga okugeya ku kyalo ku kitundu? Ku kitundu kyaffe awo mu kibiina kyaffe muno mu lugambo ye muno ddala tulinayo awo mukwano gwange yetuludde mu lugambo maama Shiba oyo aluluddemu myaka nga 10 ate tebabimutuuzangamu. Baana nga ageya nange tulaba nti ngeya abawoga waggulu w'omugeyi wabaawo asinga nokkiriza. Kati maama Shiba akusinga wakkiriza? Taliiko nti ono munne oba memba ye nawabanga ye muntu omubanga amufumbye mukene naye yennyini ewuwe nga gyali naye ate naye nakugeya nageya n'ow'ennyama. Kati oyo aba ageya oyo naageya ate nga tuludde mu lugambo olaba bbanga ddene.
So teweewaana twawulira ssanyu nga mukyala we agenze ebweru. Omukyala nawulira essanyu nga muwonye. Ng'omuwonye? Akameeza kati katuulako nzekka n'akafoomu. Luli mwatuulangako nga tekakyatumala gamba akameeza tekakyatumala kati nkatuulako nzekka. Kati okufumba okola otya? Okufumba tulya mu woteeri. Emmere ya woteeri teba ya bbeeyi? Eba ya bbeeyi anti akameeza nakasigalako nzekka. Bayinza omwana ajja kukusindikira ssente. Ffe tujja mukolako sitole nga ssente wazirya. Nga ssente nziridde. Ate kulwa. Ate kulwa. Azisindika zo? Lwakuba nti kale nti amazima gabadde gakyalimu badde sinaayonooneka nnyo. Naye nga nange banaayongera okumpa ku magezi nja kwonooneka. Sirwawo. Omwezi akusindikirayo ssente nga mmeka? Ebyomunju nga tebitotolwa. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Natete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 nya noti oba noti 772 noti 9 nya 21. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Zonna nga bwazifunye akuwa kitiibwa kya Mukama nange mbadde sinnayonooneka. Akwesiga atya? Tewansangako lalaawo ku Equity? Nakusangawo. Wansangawo. Ogenze ziteekayo? Kati Equity abantu bagidduka. Era munaye tebibulamu ebyo. Bagamba mbu eyinza okuggalawo. Tetumanyi na kati olaba bwe baggalawo ng'ate jezi. Katulinde abakulu tebanagamba. Ate banakugaba bajja kera. Kati awanti awo tugera zijjayo tutereke mu lubuto. Oba mukyala muweereze nti nno ekiri eno sente tukajjeyo. Busooka omugambeko. Ngenda mugamba tutereke mu lubuto. Bone kamada we yabaddeyo ne2,207 naye yajjeyo. Era ku akawunti ekwasigaddeko 00.000. Ate nagenda okujjayo ne bangamba ate sina zimalako zonna waliwo ezikuuma akawunti neŋŋamba ate bano basikaali bo mbadde manyi be bakuuma sente zaani za akawunti yaani zonna nzaagala. Kitaba kya Mukama mukyala yagenda kukola katusubire nti yagenda kukola katusubire nti muneekulaakulanya kubanga ali naye jjaayi katusubire nti tebamulimberimba bannabokuti kutitikideko kwali yagendaku nga amaze okutuuka eri TikTok okwo katusubire nti tajjeeko entalamula yinza kujjako abaana kwebadde era babaako era kasonolala nga omwezi takuweereza ng'amanya kaweddemu nga nange ngenda mu Equity. So abantu abali yabadde bakwebuuza nti katongole waffe wamuteeka wa
Abaana ngenda komyewo mbeerayo naffe tubeera nga tukola. Tetujja kubeera eno buli kiseera tubeerayo nga tukola. Tuleme ate kubasabiriza. Ate waliwo abagamba kiri ekisajja ekitategeera ng'oludde okukireeta. Tebaalimba. Era kyo buli omu ngamba ndiko ekitali kituufu. Luli nasooka ne neewakana naye nga buli omu ne baneiba luugi zitwayomba ne bakiŋŋamba nga kituufu. Ndiko ekitali kituufu. Naawe okimanyi kiki ekitali kituufu oba weeraba? Nenga sirabawo nnyo. Kuba nti omuntu kale waba mulalu wasanga abategeera agamba laba abalalu abo kati ziyinza okuba nga sikimanyi. Ndogomanyi nti otegeera. Kuba ne mukulu wange waliwo yali ansaba ssente nga sina naye nga naye mu obwavu muli butuusaawo omuntu omukulu obuli otya omutwalo naye nga teyeye mukulu kunzi naye nga teyalangira nze obwavu yasaba. Kitegeera. Kati yaba tamanyi. Anyway, leero ogenda kukolerawo? Leero era nze mbeerayo ewaffe eggangu. Abantu b'eggangu tebatuuka esaani ne bakoba okusiiga enjala singa otambulako n'oggyako mu Makindye n'ogendako mu ttawuni. Era kati kye njagala okutandika naye nsooka saba mukyala lukusa. Waliwo wakugaana? Era mbasobola obufumbo bwakukaanya abaŋŋaanyi. Kozi yakuwasa? Bwe watuuseeyo eri ewaka bagambye nti wafumbirwa? Saabyogedde. Tebabikubuuzizza? Saabyogedde. Kyama kyange. Mbale manyi nti otuuka mu kika nga bakubuuza owaayo. Wawasa? Olinayo ku baana? Kale gwe singa bakubuuza nti wawasa wali badzeemu otya? Ndi mufumbo. Kati omufumbo asobola okuba nga baamuwasa oba nga yawasa. Kigatta byonna. Kati olina okwekuuma ennyo kubanga ojja kubeera ng'ozannyira mu bufumbo omukyala kuba essimu okuva esawudi agambye sikusangawo. Era awo obufumbo omukwasa n'amaanyi kanyampisa. Okanyampisa teri kuzannya. So bafumbo banno bagamba ki abali eyo abakulaba? Abafumbo bannange amagezi gembawa ate nga nange sigayina mwe munaamanya namwe mukanye empisa. Bakanye empisa munnange obufumbo bajja busobola. Oba we ziba nga zisiiwuuse banaasiigamu ebizigo bwe zisiiwuuka. Okitegedde. Anyway, katukoleko ogenda oddeyo eggangu obeere ng'ate wabale ku kagatto engatto enno y'amaanyi. Engatto omukyala yeyampa ssente n'engulako engatto. Eyakuwa nga tuuseeyo eri? Nange namuteekamu ezange kati naye nanteekamu. Wamuteekamu ng'agenda? Namuteekamu ng'agenda. Nga mmeka? Zaawera. Kati we yatuuka enanga nsooka okwate olayo ku ngatto. Nasooka lwambe nampaayawo kasente. Naye naakwagala? Bambi kati anjagala alabika. Nange ngenda kutandika omwagala. Wali tomwagala? Mbali mwagala naye nga si nnyo. Naye kati ogenda kafunye ku ssente? Nja kumwagala. Mama abaana ye twamusuulawo ali mu kyalo. Ye yalokoka yaŋŋamba nakuvaako nafumbirwa Yesu. Konze kati azze ku baana. Ali mu kyalo kyawa? Gyali Emitiyana. Mama w'abaana bo? Ate abaana bo? Abaana bo kati basoma. Bali ku ssomero? Bo nabo tata waabwe ye Yesu oba ye? Tata waabwe olumu abagabira Yesu fiizi we zibula ate n'abanziriza bwe bityo. Kati bazibu. So muwulizaganya ne tata ne mama w'abaana? Mama w'abaana buli lunaku mukubira. Buli lunaku? Naye ng'ate obufumbo yadde nga bwaggwawo. Kati omukubira ku kyaki buli lunaku buli lunaku? Buguza abaana bali batya basomye bakula. Ate okumulabako? Okumulabako? Nagendayo ne mutwalira mujja we ye n'amulabako. Naye kati mujja we taliiwo yagenda mbwa. Kozi wagambye yagenda kukola ki? Yagenda kukoza swaniriza Abalabu. Kati taliiwo yagenda kukoza swaniriza Abalabu. Essaawa zino kati singa oli eri. Nze ndi mwesigwa. Wagaye gwapuuli. Ate erya mwesigwa walijja. Era nage waffe bagatuuma. Babanga gundi ng'olaba ag'Abanyankole. Go bali bo baanange bategeera Katonda. Tebawulira batumukunde tumusiime asiimwe.
kati nagaife eyo nago bagatuuma. Okitegedde. So tweyaziza okutukyalirako mbakyaliddeko kuleka ogenda okole tetwagala ate wayitewo ebbanga bagambe oyita kyakola abeera ku zi interview era bwe batweyogeza naye nga ffe tukolera ddala kale bwe tuba nga tufunye omukisa ogukola tukola mpaka lwegwa enjuba. So tata wakomadde mu kyekingako tata namukubiddeko eggulo ali bulungi n'abekika kati mbakubirako nkyabeegulako mbakubirako kambatumire nako mbatumiddeko mwenna abewaffe Fort Kalambi w'omugenzi Matayo Lusoke kutumiddeko jjajja mukyala Amooti ate ne taata ya Amooti mbatumiddeko mbaagala nnyo nammwe omuba nga munjagala nnyo. Bawulidde oluganda olowooza si bakiggala banaabavuunulira nga we nali mbanoonya baabitegeera. SB4 Media Tuggussa Enssonga yabadde katongole naye nga nyongera okujjukiza tuteekamu akasente be batuma job agency gwendayo obeere nga weefunira omulimu tebatwala abantu bweru bafiira wano mu Uganda gwe ali wano mu Uganda omulimu ng'ogunoonyeza gubuze kwekwata bannaffe abatumo job agency mbeere bulungi mwera Tuggussa Enssonga.